Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Nalongo Madina tuli wano mu Al-Ain ebendobendo lya Abu Dhabi era nga twanjula timu yaffe eya Al-Ain Challengers nga yegeno okutukiikirira ku mupiira gwaffe oguliwo wakati wa Buganda Bumu mu Buwarabu communities era nga Abu Dhabi egenda kubesamba nga Bulange ng'esamba ne Muganzi Razza wamu ne Masengere. So twanjula omujoozi gwaffe guno olwaleero nga gugenda kubeera branded oba nga gugenda kubeera labeled nga guliko Buganda Bumu Abu Dhabi ne namba z'abasambi. Then maaso tujja kubeerayo ne sponsor waffe eya sponsoring omujoozi guno. Wansi kugenda kubeerako empale nga nazo ziriko ennamba okusinziira ku mujoozi. Tugenda kubeerako era ne stocks z'abasambi n'akagatto. Tusuubira obuwanguzi ab'e Dubai, Sharjah mwetegeke kuba tujja na kikopo goolo zonna zaffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Sebandeka Wasat, assistant captain actually Al-Ain Challengers eno MASAZA lya Al-Ain. Tusanyuse nnyo okuwulira omulanga gwaffe ne tubakyazaako. Era tiimu yange nga bwetulaba wano ffenna tuli beeteefuteefu okwenyigira mu nteekateeka za Buganda wano mu Arab Emirates era nga tuli beetegefu nnyo okujja okuteekawo okuvuganya okw'amaanyi eyo gye muli mwenna aba Sharjah, Dubai mweteketeke ng'ennaku z'omwezi 13 olumala okwaniriza Katikkiro wa Buganda ate tugende mu nsiike tubalageko kiki kye tubadde tufumba kye mubadde mutalaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Bannange bannaffe tubadde waneno ku Saruj Park mu Al-Ain tubadde ku mukolo gwa barbecue ogukulidde enteekateeka y'okukyala kwa Katikkiro waneno ow'Obuganda Charles Peter Mayiga era nga tiimu embadde emabega y'ettiimu ya Al-Ain bye boogedde sigenda kuba nga ate mbiddamu beesunze bagenda kuba nga ate batumiitinga mu Dubai. Obadde ne Tracy Alia omulongo ku Tawera Radiant TV mwelaba. Wiriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuku y'amazima.